tedde buli kyamagero kyonna tebajja kukirabawo nga kyamagero hatta yarawu al-adhab al-alim okujjako nga bamaze okulaba ku kibonerezo nga kya bulumi ate awo wo bayinza okweddako olw'ekibonerezo kiri nga bw'olabye Firaawo bwe yakkiriza ng'amaze okulaba ebintu nga biddugadde. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولولا كانت قرية آمنت درسنغا والي ويكيبوغي تالي تكيريزو برونجي فنفعها إيمانها نكبيرا nga kisobodde okuganyulwa mu bukkiriza bwakyo illa qauma yunusa mpozi ekibuga ekiramba twakisanga mu bantu ba Yunus lamma amanu bwe baamala okukkiriza kashafna anhum adhaba alkhizyi fi lhayati dunya wabajjako ekibonerezo ekyali kibatuddeko eky'obuswavu ku bulamu bw'ensi eno wamatta'nahum ila hin ne tubasanyusa ne tubawa obulamu obubasanyusa okutuusa buli muntu lwe yamalangako ekisanja kye. Tukimanyi bulungi nti nabbi Yunus alayhi salaam yatumibwa eri ekibuga ky'e Nayinawa, abantu ne bagaana okumukkiriza n'anyiiga, n'agenda n'addukira ku nnyanja asanga eryato alinnya. Batuuka mu nnyanja eryato litabuka, abasaabaze bateesaani okkuba akalulu ani gwe basuula mu mazzi, akalulu kamugwako, ekyennyanja kimuwaniriza kimumira. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza story nga bwe mugimanyi. Oluvannyuma abeera mu kyennyanja ng'atendereza okumala ebbanga eddene nga buli kaseera atendereza. Allah subhanahu wa ta'ala alagira ekyennyanja kimusesema, amuteera ekiryo ku lubalama, awo yakyamusesema akozesa ekiryo ekyo yejjanjabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amala okumuwonya amuzzaayo mu kyalo ky'e Nayinawa. Abantu be abakoowoola, abantu be bakkiriza ne bamwanukula bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti singa n'abantu b'e Makka babadde nga kibuga kirambe ekisobodde okukkiriza kyali badde kirungi, naye situfunangayo kibuga kikkiriza mu bungi okujjako twakisanga mu bantu ba Yunusu bwe baamala okuba abakkiriza abalungi. Ekibonerezo ekyali kibadde kibabuutikidde nga kibabunyisizza obuswavu n'ensonyi ne tukibajjako. Wamatta'nahum ila hin, ne tubawa ekiseera ekyeyagala okutuuka buli omu ekiseera kyo lwe kyatuuka ng'ekifa n'abeera ng'afudde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. singa Allah yali akyagadde okuva eri emabega yali badde abantu b'omu nsi muno bonna abafuula abakkiriza. afa anta tukrihu nnaasa, abaffe gwe oyagala kuwaliriza abantu hatta yakunu mu'minin, bonna basobole okubeera nga bakkiriza. Nedda tekisoboka. ne bw'onooba okoze otya wateekwa okubaawo abakkiriza abejjana, so nga ate n'abatakkiriza abajja okuyingira omuliro, kubanga ndagaano ya Allah ebifo byombi birina okubeerako abasenze abajja okubibukalamu bibeere nga bijjula. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. tewali mwoyo gwonna gusobola kubeera mukkiriza okujjako nga Allah akkiriza. wayaj'alu rijsa ala alladhina la ya'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayaj'alu rijsa, ateeka kazambi ow'obutakkiriza n'obutamanya Katonda ala alladhina la ya'qilun, kwabo abatategeera nga buli lw'obasomera Katonda babifuula bigambo bya kuseka na kujerega na kuvvoola. abo Allah bw'atyo bw'abasaanikira. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا bagambe mutunule mulabe maadha fi samawati wal ardi, kiki mulaba mu ggulu, kiki mulaba mu nsi muno bwe muba mutunudde. wama tugunil ayatu, naye tebayinza kubeera nga bajja gasibwamu ebyo by'obalaga ebirabika nti bikulu ebyandibasobozesezza okutuuka ku kutegeera obukulu bwa Allah ne bwe banaatunula. wanudhur, n'abatiisa abaffe tebasobola kubeerako kye bayinza kubeera nga babagasa an qaumin la yu'minun, ku bantu abatasobola kubeera bakkiriza. abantu abatasobola kuba bakkiriza ne bwe batunula ku nsi kuno ne mu ggulu, ebyali
basobozesezza okubeera nga bategeera Allah n'obuyinza bwe, wadde ababaka be bye basomesa abatali bakkiriza mu butuufu tebayinza gganyulwamu, wadde nga ggw'olaba nga abatunula naye tebalaba. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهل ينتظرون abaffe olowooza bayinayo kye balindiridde? Amakulu nti ddala tebalina kye balindiridde illa okuggyako mpozi kye balinda. mithla ayyaami alladhina khalaw min qablihim, balinza okutuukibwako ennaku ezo ezaatuuka kwabo abaabasookawo olubereberye, zaalinga zijja nga zibakeerera nga tezirimu kalungi gye bali, nga zirimu ebibonerezo bya Allah nabo kye balinda. Kul bagambe fantadiru, mulinde ekyammwe obudde bwonna Allah akipulaani nga kijja. inni ma'akum min almuntadirin, nange ndi wamu nammwe ndi mu kulinda. Allah obudde bwonna ajja kuntuusa ku buwanguzi bwe nnindirira okuva gy'ali. thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalik haqqan alayna nunji almu'minin. Thumma oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nunajji rusulana, ebintu byawunzikanga tutaasizzaamu ne tuwonya abatume baffe, walladhina amanu, n'abo abaali nga abakkiriza nabo baawonanga, kadhalika haqqan alayna, bwe kityo twalyeteekako nga bbanja lyaffe, nunji almu'minin, okutaasangamu abo abakkiriza bokka. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل bagambe ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu, in kuntum fi shakkin min diini, bwe mubeeranga mwinamu obutali bumativu mu ddiini yange busiraamu, fala a'budu alladhina ta'buduuna min duunillah, siri mweteefuteefu kusinza ebyo bye musinza ebitali Allah, walakin a'budu allaha alladhi yatawaffaakum, nze nja kusigala nga nsinza Allah oyo alina obuyinza obubatta. Wa umirtu, ate nze nalagirwa an akuna min almu'minin, okubeera mu bakkiriza. Sisobola kubeera nga nva ku nzikiriza entuufu mbeere nga ngenda n'enzikiriza eyammwe enkyamu, kubanga nze ndi mumativu ku kyendiko, wadde nga mmwe temuli bamativu ku ddiini eyange, so nga ate ndi mumativu nti ekyammwe kikyamu. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، tereza fesiyo ku ddiini ya Allah engolokofu enterevu etaliimu kusamira, efesiyo woba ogiteeka woba otambulira. wala takunanna min almushrikin, weewala okubeera mu basamize. wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. ولا تدع من دون الله لك كسنز بتالي الله ما لا ينفعك ولا يضرك بتجكك سودكك راكبي، فإن فعلت بونوبوك زيشو فإنك إذا مزم الدرقوي بونوبوك زيشو نوسنز بتالي الله من الظالمين وجاكو بيرمبالي زامان. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر سنغاك توندا يغدا كبيكا كتوكيكو فلا كاشف له توليا ينزكا كجاكو إلا هو كجاكيرا ينغا بدا سزيواكا كجاكو وإن يريدك بخير نيسنغا باكواغاليزا شيرونجي چوبوفنا فلا رد لفضله تليا ينزا كبيرانغا يشيكا وابيرنغي شيرونجي شاچكوغانو چفنا الله تصبورا كبيرانغا والي وامكوبا كمكونو أبيرنغي شيرونجي چوشايغاد چكتوكيكو تشجاك كتوكاكو يصيب به من يشاء من عباده ekirungi n'ekisa kikwoyo gw'aba ayagadde mu baddu be, n'omulaba ng'agaggawalidde olunaku lumu nga kiprootiiki. wa huwa alghafuru rahim, ate ye musonyiye ate ow'ekisa ekingi, ayina ekisa ekijja okubeera ng'atunulamu abo abakkiriza bokka ku lunaku oluvannyuma. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
قل يا أيها الناس وانجم abantu قد جاءكم الحق من ربكم amazima gamaze okujja nga gaviiri Katonda wammwe agannama ddala faman ihtadu yanasala warungame atambulira awali amazima fa innama yahtadi linafsihi mazima obulungamu obwo bujjagasa mwoyo gwe waman dalla anasala wabule fa innama yadillu alayha okubula kwe kujja kukosa mwoyo gwe wama ana alaykum biwakil nze siri wakubalondoola omulimu gwange gwakubannyonnyola ayagala akkiriza ayagala agaane watabi'i goberera ma yuha ilaika buli kyonna kye tusindika gy'oli nga bubaka wasbir beera omugumiikiriza hatta yahkuma Allah okutuusa Allah lw'anaayingirawo alamule wa huwa khairul hakimin ye mulamuzi asinga abalamuzi bonna obulungi talya nguzi Allah ajja kulamula wakati wo ne wakati wa mushrikin tulabe ebizaabika emipiira mu ntalo zammwe anaabeera ku sayidi yani naye nkakasa ajja kubeera ku sayidi y'abakkiriza kubanga Allah buli kaseera inna Allaha ma'a sabirin أتابيرا ومن أبكرزا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ونسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار واغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.